ng'eggwanga lyeteekerateekera okwegatta ku nsi yonna okwefumitiriza ku ddembe ly'obuntu. Akakiiko k'eggwanga akaleeseka eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission keeraliikirivu nti nako kakolera mu kutya. Hajat Mariam Fawzat Wangadya, ssentebe w'akakiiko akaleeseka eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission, mu kwogerako ne bannamawulire ku nteekateeka z'olunaku lw'eddembe ly'obuntu, agambye nti naye atuuka ekiseera n'ayagala okwesonyiwa ensonga ezimu ezikwata ku ddembe ly'obuntu ng'atidde okuteeka obulamu bwe mu katyabaga. Hajat Mariam Fawzat Wangadya agambye nti waliwo n'abantu abatera okugumba ku ofiisi ye mu ngeri emutiisatiisa okumutuusaako obulabe, nga n'ebigambo byayogedde olunaku lw'eggulo ku kutulugunyizibwa kw'abantu mu by'okulonda nayo byayongedde okumuteeka mu katyabaga. Atudde ku files zijjudde emisango gy'okutulugunya nga abapoliisi batulugunya abantu. So ne mutabani wange n'atuuka okunkubira simu. Mutabani wange yali asomera China, n'ankubira simu n'angamba, naye maama tukoye ebintu bino, ekifo ekyo kiveemu. Ngamba naye baana, nze taata, nze maama, ate kati omulimu ngute tunaabeerawo tutya? So naye ekituufu kiri nti nina eddiba gumu, naye with the time watuuka ekiseera n'ogamba owaayi ebimu oba kansirike. So abapoliisi bategeere abo abamulugunya nti kano akakiiko oluusi ffe tekatutaasa, tekatulumirwa, bambi balina ensonga, naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwenaayogera kano kati nina ebigambo bye naayogedde jjo eri abanyiize. Wangadya mu ngeri yemu yeetondedde ekitongole ekya poliisi ekyemulugunya ati abaserikale baakyo akakiiko tekabateekamu alipoota zaako nti batulugunyizibwa n'okukubwa, essira ne kaliteeka ku bantu ba bulijjo bokka, ate ng'oluusi poliisi nayo ebaanukulira mu kwetaasa. Poliisi ndowooza balina ensonga okwemulugunya nti oluusi tetubafaako nnyo. Waliwo bye tuzze tulaba, ndowooza abawagizi ba kandidate omu balabiddwako nga bakuba abapoliisi babiri, babakubye bubi nnyo. Up to now tetunavaayo kufulumya statement yonna. Ne mu misango gye tuzze tuwandiisa wano gye tuwulira, emisango egyo egisinga ate abantu ababulijjo basinga okuwawaabira abapoliisi. Osanga abapoliisi batya nti akakiiko kano kandibaamu ekyekubira, y'ensonga lwaki tebaleeta misango gyabwe bo nabo nga batulugunyiziddwa abantu ba bulijjo. Olunaku lw'ensi yonna olw'okwefumitiriza ku ddembe ly'obuntu lwakukwatibwa nga 10 Desemba, era wano mu Uganda ebikojjuko byakubeera ku Golf Coast Hotel mu Kampala. Hajat Mariam Fawzat Wangadya agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukoma emirembe n'okwewala obutabanguko obutyoboola n'okutyobola eddembe ly'abalala omuli abantu ba bulijjo ne poliisi. Mu ngeri emu bannakyewa batakabanira eddembe ly'obuntu okuli aba Uganda Justice Center, African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims n'abalala abakulembeddwamu Samuel Herbert Nsubuga basabye akakiiko okwongera okusomesa abantu ku ddembe lyabwe n'okubamanyisa aw'okuddukira singa eddembe lyabwe lityoboolwa. Pauline Nasamba Mutumba akulira ebyokuwandiisa emisango mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu ategeezezza nti bakyakuŋŋaanya bujulizi ku munna NUP amanyiddwako limu erya Okero eyattibwa mu bitundu by'e Busoga mu biseera by'okunoonya akalulu. Aliba mu kkooti tuba tetugiyingiramu ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Mu kaseera kano tuze tulondoola ebigenda mu maaso, naye weewaawo tetunaakufunayo muntu ajja n'aloopa ensonga ewaffe mu butongole, naye nga kyetitugaana ng'abakakiiko k'eddembe ly'obuntu okugenda abantu gye bali ne tumanya kino kibaddewo, era ensonga eyo tugenda tugirondoola. Ssentebe w'akakiiko ayogedde nti tujja kufulumya report, so ebintu ebyo byonna byonna tujja tubirondoola ne tumanya kino kyabaddewo, bameka bakwatiddwa, bano batwaliddwa mu mbuga z'amateeka, bano bateereddwa. Akutte bendera y'ekibiina ky'NRM okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga, Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa alangiridde enteekateeka empya ez'okukulaakulanya ekitundu ky'e Bundibugyo n'Entoloko omuli okuzimbayo ekkolero lya chokoleti ava mu mata wamu n'okuteekayo ekibangirizi eky'amakolero. Museveni era asuubizza beeno nti agenda kwongera okubatuusaako obuweereza bwa gavumenti obugasizaamu abantu omuli n'okukola enguudo z'ebitundu ebiwerako. Mu kakuyege we gwakubye ku kisaawe ky'essomero lya
ku kisaawe ekya Bomadu mu disitulikiti y'e Bundibugyo ne ku kisaawe ky'essomero lya Karugutu Primary School mu disitulikiti y'e Ntoroko. Museveni ategeezezza nti gavumenti yamaze dda okufuna abasigansimbi abagenda okuzimba ekkolero lya chocolate mu bitundu ebyo olw'abantu abangi abalima kokowa abantu 10,000 bafune emirimu. Bw'atyo Museveni asabye abalimi mu disitulikiti y'e Bundibugyo ne Ntoroko bongere okulima kokowa mu bungi era n'abakuutira bettanire n'ebirime ebirala omuli emmwanyi, bettanire okulunda ebyennyanja, okulima ebibala, okulunda enkoko n'ente. Nkagendaho Amerika ira nabagambira benye bakorere chocolate hano abukankawa namanyire Bundibugyo nibahinga koko bo bagamba ngo tusobora kwijyayo kuba okukora chocolate no yataga koko no yataga amata no yataga sukari kandi tukahurira ngo Afrika ebyo tubiriyo mutariyo mata abagambira nti nyewe ntani nyo amata gonka na wicha amata gariyo na sukari eriyo batandike ngo nititaga ukorera aharukufuka muno ahozire very cold. Ate oluguudo oluvenno okwolekera Elegu ku nsalo ya Uganda ne South Sudan lugaddwa ebyokwerinda okumala akaseera okuziyiza bannakibiina ky'NUP nga ab'obuyinza balumiriza nti bayinza okutaataaganya emirimu mu kitundu ekyo. Akwatidde ekibiina kya NUP bendera ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu atabukidde ab'ebyokwerinda abamu ng'ayagala bamuggulira agenda anoonya akalulu mu bitundu by'e Elegu naye nga buteerere okutuusa obudde bw'akakuyegero buweddeyo. Not giving any reason whatsoever, saying I'm not supposed to campaign there. Is Elegu not part of Uganda? Are the people in Elegu not Ugandans? Why do you stop me from campaigning there? What are you scared of? Your duty is to provide security, not to play politics, not to get involved in politics. I'm not competing against you, Uganda police. You're supposed to serve all citizens of Uganda equally. We are not committing any crime. Instead, you are the ones committing crimes. And you are supposed to be officers of the law. Look at how many of you. We are fighting for a better Uganda, where even a police officer will be proud to do their work. Essaawa ng'ekunukkiriza okuweeramu ey'akawungeezi ab'ebyokwerinda baggyewo ebimotoka byabwe olwo emmotoka ne ziddamu okutambula. Ate akutte bendera y'ekibiina kya FDC ku bukulembeze bw'eggwanga James Nathan Nandala-Mafaabi yeewuunyiza gavumenti y'NRM okugikozesa ebintu eby'omutindo gw'ekibogwe ng'ate babikoledde ku buseere n'ategeeza nti kino kye kiganya Uganda okukula. Nandala-Mafaabi olwaliro asibye mu disitulikiti y'e Serere ng'anoonya akalulu era asabye abeeno nti bamulonda akole ebiremi gavumenti ya Mwami Yoweri Museveni n'ebikoleddwa mu ngeri y'agadibenga lye. Such a road is in our manifesto. These are roads which should have been made. We want to assure you these roads have not been made at a very cheap price. Currently, the NRM government under Museveni to make 1 kilometer they take money which can make 20 kilometers, means we lose 19 kilometers. And yet the materials are all from Uganda. The stones, the sand, the water, the cement, and we work on the road. So that's why we are saying this should be done at Kipando. Each this could have 200 kilometers per year of road sealing roads. Our teachers will be paid equal salaries, stay in government houses. Yakutte bendera ya Conservative Party ku bukulembeze bw'eggwanga Engineer Pastor Joseph Elton Mabirizi yeekokkodde ekibbattaka naddala mu bitundu bya Buganda n'agamba nti kiremesezza enkulaakulana mu Buganda. Mabirizi okwogera bino abadde anoonya akalulu mu bitundu by'e Nakaseke n'ategeeza nti ekibbattaka ekiri mu ggwanga kikolebwa abamu ku banene mu ggwanga lino kwe kusaba bannayuganda nti bamulonde. Nsonga y'ettaka nsonga nkulu nnyo etasobola kubusibwa maaso. Ekyo kyekize kibaawo si mu Buganda wokka, si mwe mubonyebonye nakyaba Nakaseke abeeruweero, naye okisanga nga kiri mu Uganda yonna kibuutikidde obubbi bw'ettaka okutuusa gavumenti ng'enezze evaamu abanene ne bagenda ne bagoba abantu ku ttaka nga bakozesa ssente, bakozesa eryanyi ly'emmundu, bakozesa n'ebintu ebirala. So njagadde obbagamba nti ekijja okugonjoola obuzibu bwaffe bwonna okumalawo enkaayana ekibbattaka. Ate owa National Peasants Party Robert Kasibanto olwaleero alumazeeko ng'atalaga disitulikiti ya Jumani wabula yeewuunyiza gavumenti ya Yoweri Museveni olw'okulemwa okuwa abantu baayo obukuumi ne kivaako abagwira okutigomya abannansi.
insecurity abantu babatta. South Sudan eno neyagala okutwala ebintu byaffe ku kifuba mbirabye era abantu badde babwitnessinga abamu batwalibwa ente zaabwe bizinesi zaabwe bazigwamu ne bazikuba naye nga ate amagi aga Uganda gajja tegalina kye gakola kati my role as a new president ajja mu buyinza nina kumakinga sure nti nkyusa ba commanders nalala CDF nga mukyusa bwenkyusa CDF kitegeeza ne division commanders bonna nja kuba mbakyusa okulaba nga regions ezo ne districts ezo eziri ku borders zifuna obukuumi obumala kubanga bano tebabafaako. Akabenje kagudde bujuuko nswanjere ku luguudo oluva e Kampala okudde Mityana badereva abamotoka babiri bafiiriddewo oluvannyuma lwa motoka zaabwe okutomeragana bwenyi ku bwenyi. Akabenje ako kaguddewo kawungeezi ka leero nga yakawera ssaawa emu motoka Fuso namba UA 455 BC ebadde eva ku ludda olw'Emityana ng'eyolekera Kampala bw'etomeraganye n'emmotoka endala entono ekika kya Kanta tipa namba UAK 652A. Olw'okuba motoka zombiriri zibadde ku misinde gya yiriyiri omugoba wa tipa omupiira omutwe gwayo gubuuseeko ne guyingira mu gwaloole Fuso. Ne guyingira mu gwa Fuso era wetutegekedde amawulire gano nga baddereva bombiriri bakyawagamidde mu byuma bya motoka. Okusinziira ku badduukirize nga bakulembeddwamu Nsubuga Samuel ow'ebujuuko Kyondo wamu ne Lule Gabriel munnamawulire w'enswanjere, akabenje kano kavudde ku wa tipa abadde yeetisse ebikanje ebya bbiya ng'abadde avugisa kimama era entambula esanyaladde mu kitundu ekyo oluvannyuma lwa motoka zino ezivuddeko akabenje okuziba oluguudo lwonna. Yenze Nsubuga Samuel ow'ebujuuko Kyondo tufunye accident wano mu kitundu ky'Erulumbu ku luguudo oluva Emityana okudda e Kampala. Abantu babiri bafiiriddewo abagoba b'emmotoka Fuso etomereganye ne RF ebadde eva e Kampala ng'edda ate yo Mityana. Lule Gabriel enswanjere wano munnamawulire funye omutwe gwa tipa gukutuseeko ne guyingira mu gwa Fuso era dureva wa afiiriddewo mu Nambiro. Abantu basatu bo bafiiriddewo naye poliisi y'ebujuuko osi asiyo bagezezaako okukola kyonna ekisoboka okulabika nga batekawo embeera. Omumbejjana linnya Sarah Kagere atendereza Katikkiro yawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwannyammuli Ssemwogerere olw'emirimu emirungi gye yakola mu kiseera we yabeerera Katikkiro wa Buganda. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Nalinnya Sarah Kagere abadde ne bba Oweekitiibwa Bale Mugere okwogera bino abadde ku kyalo Nzizi mu ssaza ly'e Buddu ku mukolo ogutegekeddwa Oweekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere n'omukyala wamu n'abaana ogw'okusabira abagenzi Hyacint Nkungo Mulwanya ne Bernadette Nantale Mulwanya n'abalala n'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abayisizaamu. Nalinnya Sarah Kagere agambye nti okusabira abagenzi kikulu nnyo, kikola kya kitiibwa era kya buvunaanyizibwa, n'asaba ababadde batakirowoozaako balabire ku bano. Njagala okusooka okwebaza Oweekitiibwa Mulwannyammuli Katikkiro waffe yawummula ensonga bbiri. Esooka njagala okumwebaza emirimu emirungi gye yatukolera ng'akyali mu Bwakatikkiro. Yaweereza bulungi nnyo. Okusooka okujjukirwa kwange Obwakabaka bwe bwaddawo abantu bangi baali tebamanyi Obwakatikkiro kye ki, naye omukulu ono bwe waawo naye teyakinaamu nnyo bumanyirivu, naye yasobola okusitula ekifo ekyo eky'Obwakatikkiro egamba n'amanyisa ensi yonna ki Obwakabaka kye buli naki Obwakatikkiro kye kitegeeza mu byekola bulungi nnyo Ssemwogerere. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala naye nga wa mu nnyumba eno mu kitambiro ky'emmisa gy'akulembedde agambye nti mu biseera bya Krisimaasi nga bino ebitandise abantu beetegekera nnyo eby'amasanyu, balowooza ku by'okwambala biki bye banaalya n'okunywa, okutamiira mu kifo ky'okwetegekera okujja kw'Omukama n'okusanyusa Omukama ate babeera mu byakko. Omwami wa Ssaabasajja ow'essaza ly'e Buddu Pokino Judy Muleke yennyamidde olw'abantu bagambye nti bwe bagaggawala tebaddayo waabwe mu byalo, ne yeebaza Oweekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere okujjukira eka n'okusabira abagenzi.
Omutaka Ssebwana Ggere ow'ekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere yeebazizza nnyo Katonda olw'abakadde be abaava mu nsi eno n'agamba nti baakola ebyewuunyo.